Nyaniriza Mami John Musinguzi wa kitongole ekiwooza musolo kya URA. Abaddugavu tukyalagana. Akati Ssenkulu ng'ono akolera wano kiba kirungi n'awubako olulu lw'ekigere wano. Kubanga Omuganda aga nti emboozi endagiriza egwana bayombo. Tetwagala kuyomba okwo kutaggwa, twagala ne tusisinkana ne tunyumyamu. Era kye bakoze era tumwebaza nnyo ne bonna bazze nabo. Ekyokubiri, twogedde ku nsonga ezikwata okuwoomusolo. Era ndowooza nammwe bannamawulire mukimanyi nti okuwoomusolo mulimu gwa buli mutuuze bw'abanga alina emirimu gy'akola. Okuwoomusolo si kibonerezo, buvunaanyizibwa bwaffe. Era tuwulira emirundi mingi ng'abantu baagala enguudo ennungi, baagala eddagala mu malwaliro, baagala amasomero amalungi. Ebyo birina kuva ku musolo. Naye gwe omutuuze abibanja wawaddeyo musolo. Kikulu nnyo nga bwe tulaba mu masinzizo nga towadde endobolo, oyinza okwebuuza Ereziya eyo kyekkoledde mu ndobolo gye yawa. Gwe atannawa musolo naye oyagala eddagala. Ekibuuzo eky'obutaba na ddagala mu ddwaliro onookibuuza otya nga gwe towa musolo? Awo nno kikulu nnyo abantu okuwa omusolo. Era kikulu badde nyumyamu n'omukulu ono, abantu bagibweko omusolo mu buntu bulamu. Kireme kubanga omuntu musango oguli awo okuba tewawa musolo. Kale empuliziganya eyamba bw'ebeerawo wakati w'abakola bizinesi n'ekitongole ekiwooza musolo. Ebibaluma bingi naye byonna bisobola okumulungulwa nga wabaddewo empuliziganya. Nze amagezi gempa, buli yenna alina bizinesi ye, kirungi neeba nga mpandiise mu mateeka. Ekyokubiri, teekateeka ebitabo eby'emirimu gyo. Ekyokusatu, buulira URA ebintu nga bwe gitambudde, ze bayita returns. Kuba bw'otababuulira nga mirimu bwe gitambudde, bo bateebereza. Bizinesi yenza okuba nga yavuddemu obukadde 10 mu mwaka, naye tewateekayo mpapula ziraga nti wakola obukadde 10 mu mwaka. Bo ne bateebereza nti wakoze obukadde 5, kati enkaayana ne zitandika. Buli lw'owandiisa bizinesi yo, buli lw'oteekateeka ebitabo bya bizinesi, buli lw'otegeeza abawooza musolo bizinesi nga bwe yatambudde, nabo tebasobola kukuggyako musolo gwakukuba kigwo. Naye buli lwe weekweka bo bateebereza ate omusolo ne gukufuukira ekizibu. Maliriza nga mmanyi mulindiridde ensonga y'omusolo ku luwalo n'ebirabo ebiweebwa Ssaabasajja Kabaka abantu be mu kyeyagalire. Naye nga bwe njogedde mu Lungereza, omukulu ono ensonga eyo namusabye ye kennyini y'aba agyogera. Tusanyuse nnyo, tujja kusigala nga tuwuliziganya. Mwebazizza nnyo okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Tubeera nabo mu POSA, CBS, tugenda kubeera nabo mu Buganda Heritage and Tourism Board. Twabalabye nga bawagira ekisaakaate kya Nnaabagereka. Ndowooza nti bwe tutambulira awamu abantu bajja kwongera okutegeera emirimu gya URA, ate nabo kibangwize okukkirizisa abantu okuwa omusolo mu kyeyagalire. Sente bwe zinajja nga muziwadde tulwanje gavumenti gy'erina otukolera. Oweekitiibwa Katikkiro w'e Buganda na abakulu ba ministers aba Kingdom ya Buganda, on behalf ku team yenze nayo okuva mu Uganda Revenue Authority abawooza b'omusolo, tweyanza nnyo, tweyanze dda olwa akaseera k'otuwadde okusobola kwogera ku nsonga z'okufunganya omusolo mu ggwanga lino. Nga bwe mbadde nnyonnyola mu lulumi Oluzungu, tusiimye nnyo Katikkiro waffe okuwaayo ekiseera kino ekiwanvu bwe kiti tusobole okutuula naye nga twogera ku nsonga z'omusolo. Atubuulidde biki ebiri mu bantu be bakulembera, abantu ba Kabaka abadde bajja wano okumubuulira buzibu ki bwe bafuna mu misolo. Tumaze essaawa 2 nga twogera, naye buli nsonga tugiseemu emu kuno.
emu ku nsonga ze twogeddeko eyafuluma mu mpapula z'amawulire wadde teyali ntuufu yakugamba nti ekitongole kya URA tugenda kutandika okujja obusuulu oba omusolo ku gifts oba ebiwembo ebiwaabwa Kabaka bye muyita oluwalo. So tunyonyodde owekitiibwa Katikkiro ne ba ministers nti kino si kituufu kubanga URA omusolo egujja ku nnyingiza ya mirundi esatu. Ennyingiza esooka ye employment income, bonna abalina emirimu oba osasula omusaala omusolo gugibwako gwe tuyita pay as you earn. Ennyingiza endala ye business, oba olina business ng'ereeta ennyingiza tulina business income. Ate omusolo gwokusatu gwe property tax, oba olina ekizimbe ekyopangisa n'oggyamu income osasula rental tax. So bwe kubaako ennyingiza endala etali mu bika ebyo ebisatu tegibwa ku musolo. N'olwekyo oluwalo yemu ku nnyingiza ezitafoolinga mu categories ly'esatu. Ate URA terina ekiragiro ate tekirowooza nako tutandika okugyawo omusolo ku luwalo lwa Kabaka. Ate okukiraga tuze n'oluwalo lwaffe naffe tuwaddeyo akatono ku Bwakabaka bwa Uganda. Naye njagala kukomerera nga nsiima nnyo owekitiibwa Katikkiro ne ba ministers aba Buganda Kingdom abatuwadde ekiseera twogere nabo ku nsonga z'omusolo, kubanga gye tugenda ng'eggwanga teri bwe tujja kusobola okukungaanya esente ezimala okuzimba eggwanga lyaffe nga tetusabye tetwewoze, nga buli muntu yenna tatandika kuwaayo nga yeeyagalidde. Ate ekibadde ekiyimirira wakati w'abantu okuwayo esente zibalina okuwayo mu musolo bwe butamanya, bwe butategeera ebiragiro by'omusolo ne responsibility yabwe mu kuwa omusolo. Naye owekitiibwa Katikkiro kinyonyodde bulungi, buli munansi yenna alina obuvunaanyizibwa bw'okuwayo omusolo. Ate n'ebimu bye tuleese nga tekinologi bye tuyita e-receipt oba e-freeze byebigezaako okugenda okwanguya okuwa omusolo nga totaawanye n'okufayiringa kubanga tekinologi eyo nnungi. So tweyanza nnyo eddoboozi ly'otwongereddeko, naffe tweyamye okugenda mu maaso ne consultation ne engagements abantu bonna basobole okutegeera obuvunaanyizibwa bwe balina ku ggwanga, ate bategeere ne rights zaabwe. Singa osinkana omuntu omukyamu ayagala kujjako omusolo ogw'ekifuba oba ogwa corruption olina okugaana kubanga oba otegeera nti eno ye right yange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.